mutambuza video mu sharing mu commenting buli muntu wendowooza kikyolowooza ku kigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kati twakava kuwulira agaakagwawo nti chairman Nyanzi Fred no chairman era yakulira kunga Uganda mu kibiina kya NUP oba National Unity Platform saawa zino wetwogerera akwatiddwa drone zimubuuzire tumanyi gye zimututte oba bagenda mukutuusaako ki olunaku lwaleero bannange si byangu naye nga kisingira ddala okwewuunyisa nti gavumenti eri mu buyinza yesinga n'okutya abantu abatalina mmundu oba abantu just abasalawo okugiopozinga naye nga lwaki kiri bwe kityo tujjukirako emabegako awo abaddewo birthday y'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bamukoledde ka surprise parade ku kibiina headquarters z'ekibiina wali ekavule naye twawuliddeko abantu ab'enjawulo abali mu bitongole ebya security nga bagamba nti bannange bano tugenda bakwata bano baagala kuyeekera ggwanga baagala kujja ku gavumenti ekyo kyo tukimanyi nti kyo kyekituufu era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu azakyogeranga ebbanga lyonna ng'agamba nti ffe tuzze kujjako gavumenti era ng'akakasa nti bagenda kugijjako naye nga tagambye nti bagenda kujja na mmundu tebagenda kujja na byakulwanisa awole bagenda gijjisaako bwongo kati awo tuli mu lutalo lwa bwongo lwa magezi lwa psychology bali bagamba nti bo bagenda siba buli kiramu buli ayambala ovuro buli ayambala engatto ezifaananizamu ez'amagye oba n'obukofiira bufaananizamu obw'amagye bagenda bawamba wakati mu kubanga kooti ensukkulumu yakava kuyisa kiwandiiko ekigamba nti no buli prisoner abadde atwalibwa mu kooti y'amagye ayimbulwe n'olw'ensonga eyo nti kubanga kooti yakkiriza nti tekikkirizibwa omuntu yenna civilian kubanga ate atwalibwa mu kooti ey'amagye kooti y'amagye y'abannamagye era eriwo nga kakiiko kayamba abantu okubagunjula empisa bannamagye ababa beeyisizza obubi ababa beebuse mu mpisa naye ate kati babadde bagitwala mu basiviliani right now wetwogerera nti leero wabaddewo ne statement y'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nga agattiddwako ba opposition leaders ab'enjawulo tulabyemu wano Mugisha Muntu tulabyemu Jimmy Akena mutabani w'omugenzi yaliko president wa Uganda Milton Obote tulabyeko ba Winnie Kiza n'abalala bangi nga bonna bali ku ddoboozi lyerimu bagamba nti muyimbule Besigye Dr. Kiza Besigye mu sawa 48 bamuwadde sawa 48 ayimbule Dr. Kiza Besigye kubanga obulamu bwe si bulungi embeera gy'alimu mbi era nga anytime ayinza okuba nga atuukibwako ekibi oba ekikyamu kyetandyagadde kuwulira mu ggwanga Uganda mu kiseera nga kino next year mukimanyi mwenna nti ekiddako ki kulonda ekiddako kalulu tulabye bangi basibidde mu makomera ag'enjawulo era olw'obutabayimbula bagenda bafune medical treatment bakomekereza nga obulamu babufiiriddwa naye nga tetwandyagadde ekintu kyekimu kibeewo eri Dr. Besigye. So right now embeera mbi nnyo tetumanyi kikiddako bameka bagenda okuwamba eggulo bawambyeyo ba foot soldier babiri leero bawambe Fred Nyanzi bameka ba foot soldier balabe bakawamba oba bagenda kukikomyawa kubanga mpulirako agayitingana mu nkubo nti buli ali ku parade eyo ali mu katyabaga era time basobola okuba nga bamutwala. What is going on n'ebitongole bya security okutyenga kungi lwaki akatengo kangi ate nga bano abantu tebalina mmundu wadde n'emu. Recently the same week last week tulabyeko basajja babiri nga bonna ba UPDF naye nga bonna bakwatiddwa mu kitebe kya NUP munda era nga kitebera okusobola okuba nga balina plans zaabwe zebagezaako okuteekawo oba balina plot zaabwe bagala kuplantingayo mmundu oba byakulwanyisa oba biki bajje bagambe nti no basanze aba NUP n'ebyokulwanyisa naye ngate nga si kyekituufu ekiriwo. So right now kiyinza okukakasa nti amagye oba ebitongole byokwerinda byonna ebiri mu Uganda biri mu kutya naye nga bisinga kutya ba civilian abantu abalina political statement egamba nti tukooye gavumenti efugidde eggwanga Uganda okumala emyaka 3 n'okusoba ate nga bingi bebakomplainingako abantu beeyongera okuwambibwa abantu beeyongera okuttibwa mu ngeri tategerekeka abantu babuzibwawo n'ebirala nti waliwo kibba kalulu waliwo kwegamba very many reasons lwaki abantu basalawo ne bagamba ekimala twagala gavumenti ekyusibwe
kwegamba kino ekintu kitandikise leero nti oba His Excellency Bobi Wine bwe yajja ku scene opposition bwetandise naye nga ebbanga livuddeko emabega awo tubadde tulina opposition leaders ab'enjawulo muli ne Dr. Kizza Besigye naye ng'era right now ebijja bivaayo nti munnange sometimes opposition ebadde sponsored by the state kati towers wetulabira nti ebintu ebiriwo bya ddala wetulabira ddala ku bantu abaagala enkyukakyuka eya ddala era tulabye enfunda eziwerako nga bayisibwa bubi nnyo newankubadde tebalina kye balina tebalina muntu tebalina kaso tebalina ki naye nga babayisa bubi lwaki because there is a threat that they are posing to the sitting government. Kugambe kino kankiddemu nti omuntu yenna okutuuka okukola bino byonna ebibakolebwako ba foot soldier olunaku lwaleero kiraga nti oyo akikola ali mu kutya ate ekisinga n'okumalamu amaanyi nti abantu abali mu kutya be balina essente be balina emmundu be balina amakooti be balina buli kimu naye ate be banyigiriza omuntu bwa wansi olw'okuba nti okutya kwabwe kususseemu kyekyebuzibwa nti right now binaggwerawa ate nga tuzze tuwuliddeko also some leaks ezafulumyewo nga bagamba nti bino byonna gye biggwera omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine yandikwatibwa anytime era nga bayinza naye okumusibako emisango egize gibamuvunaana ebbanga erizze liyitako awo omanyi buli wobeera ng'oli opposition leader wano mu Uganda kitulabyeko nti wabawo emisango gavumenti gyekusibako naye nga lwaki kiri bwe kityo Uganda twazza gwaki Uganda yo tekkirizibwa opposition lwaki okulonda kubaawo eyo byonna gwe ebiri naye bikusobera kuba nawe ne weewunya n'ogamba ddala mazima which government are we in which life are we living in naye nga go agakagwawo mukimanye nti omukulu oba chairman Fred Nyanzi akukulira kunga Uganda akwatiddwa olunaku lwaleero era yandisula ewabi tetumanyi bagenda muyisa batya tetumanyi bagenda mukola ki wabula n'abalala bali eyo mwekuume era mwegendereze nnyo otherwise nti yes sponsored by the state kati towers wetulabira nti ebintu ebiriwo bya ddala wetulabira ddala ku bantu abaagala enkyukakyuka eya ddala era tulabye enfunda eziwerako nga bayisibwa bubi nnyo newankubadde tebalina kye balina tebalina muntu tebalina kaso tebalina ki naye next year ate nga abantu bangi abaagala okuwenyigira mu kulonda ku luno tuze tuliako kino ekintu kya protest vote kye bajja basensitizing abantu nti munnange we bituuse akalulu kaffe tulina okeekuumira yes tujja kujja tulonde naye tugenda kukuuma akalulu kaffe tetugenda kucyankanya tetugenda kuba abantu wabula kukuuma akalulu kaffe kyandiba kintu nga kyantiisa eri gavumenti eriko kiba kiraga nti munnange n'obululu bwe babadde bajja bawangula buyinza okuba nga tebwali bwaki babwenkanya so kati kino ekintu kitutadde mu mbeera ey'entiisa era ey'akazigizigi nti tetumanyi gavumenti egenda kukola biki byonna okugezako okulaba nti bateekawo embeera okulemesa abantu okuteekawo enkyukakyuka mu ggwanga Uganda ebyobufuzi bya Uganda bisaana enkyukakyuka era abantu badigikaabirira abantu bagifiiridde abantu bakola ki bavuddeyo basitudde amaloboozi naye kyebuzibwa nti kinaasoboka kubanga pressure yeeyongedde sigala nga oli ku director Van Crush nja sigala nga nkuwaawo bu details obutonotono bwe naaba nfunyeyo ku story naye yakagwawo ey'omukulu chairman tambuza video musharinge mu commentinge buli muntu wendowooza kiki olowooza ku kigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kati